mwabana ba Nuupu abavubuka mwenna si ba Nuupu abavubuka bapate kuzina mwenna tojja mu ofisi yange nga tonfaanana naye ozimu n'enviiri ziri eri otegera bulungi nnyo oyambadde engoye zonna ziyulise naye oyagala kunoonyeza omulimu onalebo sina mulimu kati nkutwale owa Idi Ngamente ono mutabani wange naye omuntu gwenkwata nga ali smart tamuuma okuba ekikalu nabala kagatto tujja muniigiina njagala nkukwate nkugambe nti Idi muvuko nanoonya mulimu naye ng'ofaanana pulezidenti waffe nze owange owekitiibwa Bobi Wine tantumangako obutakola era omuggo Katonda gwayinza okukuba Kampala nga NUP etekinza ova Kampala tantumangako obutakwatagana na minisita okuleeta kw'abalimu ezo kibwe kiri minisita yakulira bajeti strategy kakati president yagamba nti by 2021 oba yaga 2021 or 2026 tiwagenda kubeera opposition nze ng'omukulembeza kula strategy nina namba y'abaana nti buli mwaka nandyagadde abaana kakaaga kale 12 okufuna omusaala gwange minisita alina okiteekamu oba muntegeere nemekwatagana naye nkwatagane naye ku musaala gyokka egyaffe owulira kakati NRM tekyaleeta kufieldinga candidate eyita mu Nuupu nereeta bali mwezo kakati obakulaba ne minisita ebyo obwo buba busirusiru bebanakulaba bwesigenda kukkiriza nze NRM tekyafieldinga candidate kubanga ekimanyi tajja kuwangula bayita mu Nuupu ne baleeta bali mwezo yes that's Yoweri Museveni jakuba wangudde ekyo 10 ku 10 don't even debate about it naye abaana ba Nuupu abavubuka mwenna tojja mu ofisi yange this is a master plan fundamental change yayogera 1986 mwemulowooza yakusaaga oyo musajja mugezi nnyo nga gyenkomeza naye ozimu n'enviiri ziri eri otegera bulungi nnyo oyambadde engoye zonna ziyulise nga muwedde sigambye nti Lukwago ali perfect Lukwago naye alina ebizibu bye ne substitute ya Lukwago si sani onalebo sina mulimu kati nkutwale owa Idi Ngamente ono mutabani wange era omuggo Katonda gwayinza okukuba Kampala omuntu gwenkwata nga ali smart tamuuma okuba ekikalu nabala kagatto tujja muniigiina ntebe olusooka lwakulwana kusigala mu Kampala Museveni ne banne abasula Nakasero bo baagala bitaala na bimuli na nguudo gwonoonyayo school fees w'abaana njagala nkukwate nkugambe nti Idi muvuko nanoonya mulimu naye ng'ofaanana bali mweza kulinsi so abaagala ebimuli n'ebisubi mugende mulonde kandidate wa Museveni abaagala okusigala mu kibuga mumulina okutambuza kampeyini ya Lukwago era bangi ekyomutusa omulungi abantu bampuliriza ndayiraga Katonda waliwo bazze mu gurupu ne bagamba namba 1 wadakujja kukolera okudda uddeeyo saleko enviiri funajja wano enviiri ezo tumusazi ddayo ogule taayi kale oba tugula esaati enjiri Lukwago banamutwala byokulya muwala bagututte akatale kewakise kakagenze n'ebirala so lwe lutalo olukulu oluli mu kibuga Kampala zino entalo endala ezisigadde bwe tunaaba tuwangudde luno enguudo tujja kuzeera wekiba kiruma kikulume naye ng'omuvubuka omubuulidde ekituufu ennaku ezo navaayo ne ngamba abavubuka mubeere smart mwambale bulungi mujje ng'osobola okunfaanana nga tatawo nkukwate nkutwale nkunoonyesa omulimu n'osanga omuvubuka azze empale teyagiyuzizza ayigidde mu niigiina mu ofisi ya Lord Mayor ne mbatuuza ne mbabuulirira era bangi mbakozeemu omulimu naye bali ne bakikuula nti nagambye mbasazeeko enviiri ali wano simanya escort wa mukulu omu temujjukira
ojukira yali amanyira wano ekikotwa muntu omu kisijja na kuvaawo ne mugamba ontyobodde abantu bano banonze ontyobodde ekitiibwa kyalo you arrested nepita poliisi nemutwala yakaba amasiga ne banegayirira mumute nembagamba ntyobodde bantu alina okujja okwetondera otyobola omukulembeze oba wetyobodde wekka kubanga nejagenda okulwanira bajja kuba bamumwewula mumpe ekitiibwa kyange nga loodi meya wammwe emyaka gino 5 yenna ntyobola sijja mukkiriza mujjukira nti mwankola yate neyetonda nasasula ne fayini yasasula mwana sikulu fiisi naye y'Amerika nze sigendera nfujju mwe abaana ba Nuupu abavubuka mwenna si ba Nuupu abavubuka bapate buzina mwenna tojja mu ofisi yange nga tonfaanana naye otuse mwenna enviiri ziri eri otegera bulungi nnyo oyambadde engoye zonna ziyulise naye oyagala kunoonyeza omulimu onaaleba siina mulimu kati nkutwale wa Idi Ngamente ono mutabani wange naye omuntu gwenkwata nga ali smart tamuuma okuba ekikalu nabala kagatto tujja muniigiina njagala nkukwate nkugambe nti Idi muvuko nanoonya mulimu naye ng'ofaanana bali weza ku isi olubawo obululu mwirabira geto mukisa geto muzala wa geto matekage mukolaganyigiriza geto musenda geto mubonyabonya geto mugamba kyababbi basibuka mu geto n'abasiba emisango basibuka mu geto berabira talanta eziba